Good. That's it. Stand by. Action. Naye nzituka yitula gato limulwa. Sigala wansi. Bila mlonde dala wena wadda mulonde babaya. Kulongoza. Mulabiye konsa. Sijamba daka. Tuyite rupi akusabire. Sala basema tegenda kola. Itala baidi. Wanga bamuwanye ebyaddala n'omuwanye entaana nsaba ategeere ti Yesu yemuwonya ayagalimu Yesu olambwe bonna kubanga yemuwonya entaana mu linnya lya Yesu Kristo abantu bakulabireko bakujulire kubanga liri Pazo agenze mu nsi yonna ng'akujulira nti gwe yamuwonya gwakola ebyalema amasamize gwakola ebyalema amasawo mu linnya lya Yesu Kristo tukwebaza. Amen. Tewagenda musabo. Nasaba Katonda nampa erinnya. Abakazi olina bameka? Nyina omu. Era musumba yamusabira. Betumanyi bwe bamanyi. Batugamba olina abalongo. Betumanyi baba amanyi. Era musumba yamusabira yazadde n'omwana asumba. Tukaali Mwali mwandogaloga mukama nansumulula mwali mwerozaloza sirimba mwali mwatama pasita yansabire nakasero ng'olubuto luzimbye naddayo ebombo nga ntandise okussa. Haleluya. Buli antunulako amasege gayiika. Luno oluyimba lwali lwa pasita Pazo ojja okubeera okukola kati temuma abasinga n'omusumba njagala nnyo enakuba oluyimba lwagenda okula emmotoka bampita ku kyaki ewashebwawusanansana eŋŋamba ng'omuvubuka omuto eyali yakajja nga simanyi nabyayesu n'azizaamu amaanyi naŋŋamba ebyo oluyimba luliso lukwata ku mitima gy'abantu kankusabire omukisa ogende maaso era ndowooza byebibalaso ebibala byange ne pasita byebino byenfuna obeera ddala mu nsandikwa ku mulundi guli si kyaleero kuba musumba atubeereddewo n'endwadde yajja n'asabira ne mukyala wange n'asibuka bulungi yazadde tolaba nga beera muwala naye yeena gyebasebo. Musumba wawulira otya nga Pazo akugambye njagala kudda mu luyimba lwe? Ekisooka Pazo ono yali agenda kufa. Olyawo twandibadde ku lumbe yali mulwadde ddala yali muyi naye Yesu n'amuwonya bwe twasaba era ko olunyiri lwe nasaba njulira Katonda nga ndaba olubuto lwa Pazo lwaddayo
naye nga sagala kupapa kuwa bujulizi so nali sirina mu ggwanga ne mpuliranga obujulizi nti yatereera nzijukira amaziga ga mukyala we mukama yagasanga famire ye yali yeraliikiridde n'emikwa obuli awo zino zonna kamera zandibadde ziri kukwata lumbe so nali mpulira kimu kyokka ekibi nti saamugamba ani yamuwonya nga muwulira agamba ku tv pasita nemugamba Pazo yakuwonya kuba namusabira mu linnya lya Yesu so nemugamba ne bwonanjogerako mwewanangaani Yesu era abeere mukwano gwa Yesu nnyo okulokoka n'okumumanya naye twebaza Katonda yakwata olumbe n'alufuula embaga kaakati waliwo ebintu Katonda byakola mu nsi gwali eyo oleme okwetuga waliwo alaba leero nga abita katemba but this guy yali agenda kufa kati waliwo alaba naye ali mu bulumi bungi ali mulago ali nakasero ali ggulu mu ddwaliro ali mbalala kugamba oleme okuggwamu essuubi ebintu emu Katonda abikola gwe ali eyo oleme okuggwamu essuubi ekyono kyandiba kyali kirwadde ngaekikyo bbanja oba ngaekikyo mizimu oba kikyo bizibu oba tofutofu buli kyokola tekiyitamu so okozesa obujulizi bwa Pazo okumanya nti Katonda wakyaliyo naddala ekyamagero Katonda kyamukolera so bwe yangamba okuddamu akayimba I was like julira Katondawo julira Katondawo ani yawandiise zonna twase omu yawandiise ebyoko omu yawandiise saaliwo so yawandiika bibye ali nabiwandiika bulungi ani afuutinze biru za video ate akusonga mulomo tuzimba kyaki naye sina kyemubanja yansabira nanzikiriza nziremu oluyimba olw'amaanyi kuleka ngaoli mugwamusiifu wakusoga obanja kiki kyobayagala ekisinga ekyo n'obudde bwe abeera bize mukimanyi afisiriza obudde kati waliwo kyemanja ekisinga kyekyo kyenkuganye nti Musumba yannyambyeko oba oliawo ne sente ne bwenanti zikutte n'eziwaayo abamu tebajja naye kakati zizino ziri mu ssaawa nnya sibyalibize waali tolaba nti tekisinga ekyo konsepti ya video ebadde ennungi ani yazinayo Frank ajja ya live kiki kyetugezaako okugyawo mu concept eno tetugezaako kujja mu True story era nti bwe nali omulwadde eyo ebbombo bwe nava ebbombo ng'olubuto olufumbi Musumba namusange nakasiro yali bize ng'agenda kulinnya nnyonyi agenda mu Amerika naye naafisizayo bigere byange naafisizayo obudakiika obutono nansabira obujulizi Musumba naafisa obudde obutono nansabira ne mukyala wange okusumulukuka obulungi kakati yensonga lwaki mundaba ndi mulamu bwe yantuukirako nga sisobola kwogera naye bwe yansabira olubuto ne luddayo nemuga naye Musumba bulwadde nsabira nina kyempulidde tulidde olubuto luno olubadde luzimbye nga lwekuba luddayo nagamba nange ekiwulidde naye sirinyo omuntu mwewandi obwo obujulizi bwo gyokubuwa era tabuwangako nze namala okukusaanuula oza bwe yali eyo gye yali nekulemerako enjona nga naye sinze yakuwonya genda webaze Yesu Musumba kulikayo mu Amerika navuddeyo twali tuli wano e Kampala ebifaananyi ne bitambulatambula ng'okuva Amerika eyo ng'olina omukyala gw'otudde abantu ne balowooza y'oli owaffe gwe tulindirira tuliko Oluyimba bali Pazo ojja kujja ombuuze so video ani akola audio Oluyimba luno omuvubuka bamwita Marvin wano Oluyimba Okay. He's a very humble guy. Name is I'll be working with Okola Burundi audio muwulira enough future mu industry. Musumba wabwere wali watya soko tumize byali kituufu Katonda yabadde mwene ensonga omwana twamulabanga yambadde empeta omuwala byali bitya kyekyalikujja olimetawula interview funa obudde olisaba obudde ate abantu bondi bagambye ebitambulatambula mu bantu nti bituufu empeta ya ddala oba jasi oli omuwala yalina empeta ye
gwe yagimuteekako tuli ku Oluyimba tuva ku Oluyimba tuva ku mulamu Musumba buzibu ki bwe tufunye mu video obuzibu tewali tewali buzibu obuzibu bwandibadde nti Musumba tazze niniwaali kakati buzibu ki tewali era kiwabula naye musanyufu oluvannyuma lwa Mukama okuwonya gwe nga litupazo pulani kikyolina mu bulamu bwo nga ggwe eri Katonda kuweereza Katonda nakubiriza abavubuka bannange bwe tuli myaka gyerimu abali mu kisaawe ky'okuyimba ng'atendereza ennyo Katonda ate era bamutye nnyo ate era bamwagala ennyo kubanga ye buli kimu ate ne Katonda second chances are not accidental. Katonda takuwa second chance accidentally. Okitegedde abawonawo mu lyato abawonyewo covid guno omwaka gubadde mubi nnyo ne guli so Katonda baba akoleseewo tozaako buzza fujjo weekube mu mutima beeko byokyusa n'okujulira Katonda era ndibanga Pazo Mukama yamuwonya naye waliwo gwe yazimbira enju waliwo gwe yawa omwana kwegamba bayibuli egamba nti bawangula sitaani olw'okujuliranga n'olw'omusaayi gwa Yesu owananga Katonda ebirungi byakoledde n'omujulira so I think Pazo is going all over nga agenda buli wantu ng'ajulira Katonda yamuwonya ekyo kintu kikulu nnyo kiswaza sitaani ate era n'ekirala kigenda kunnyambako okutuusa meseji yange ey'oluyimba lwa Katonda yabaddemu ensonga oba oliawo ensumba gyatasobola kutuuka ti nga mabaala eyo nze ŋŋendagendayo ensonga ndi babunyire mbagayi bannaayo yadde okunywa ntuukayo mbeerayo oza lupi nja kutuuka abatamidde nga ntuuse mwenna abatuzimbiddeko naddala mmwe abatambudde naffe olugendo okuva mu konsati y'enkuba katwamaze okuteekako akasolya nebaza abantu abajja nga babeera bawaayo sente abamu sibamanyi babana ku social media nebaza abajja jjo mu breakfast twakola breakfast nga buli musasulayo emiliyoni emu twali tunoonya abantu 100 twali tunoonya obukadde bwalime twali tunoonya obukadde bwe Uganda 5 kati abayindi bainjinia ne batugamba mutuweeyo 10 tutandike endala muzituwe mpolampola so nempita abantu batuweeyo emiliyoni emu era mwandaba ku TV na gozammwe nga mpita abantu era kwegamba sina TV wenebaliza naye kati kenfunye omukisa ku mukutu gwo guno mwebali mwenna abajja nali noonya abantu 10 ne miliyoni emu nenfuna abantu 2.5 miliyoni emu balance tumusasula mpolampola nga bantu bazimba ekikulu mu byonna waliwo abaafa naye ffe tuli balamu buli muntu ayise mu covid ng'entaanayo nkalu webaze Katonda omuzimbire era kyolangamba abawashpowers abaonline church we balikomboza kibuuzo ekyo mwenna abanyambyeko okuzimbira Katonda ennyumba ye ekyo kyetulirekawo ebiro n'ebiseera ekyo kyetulekera Katonda abamu muli bamawulire toli nti waleeta sente naye watuyamba okugamba abantu ekigenda mu maaso ku church Katonda ajja kukomesa ensonga esembayo bannamawulire n'UCC ebigenda maaso bitegeddeko byogerako kinga omuyimbi yanko Pazo byogerako kinga obuuza Pazo obuuza mwembi soboka Pazo katuganda so nzikirizamu mukutabagana awa Sseruganda n'okukaana naye katutisabire kubanga mulimu gubadde mu Baganda baffe emirimu nga mukola nokufunayo kyemufuna so emyaka gye tulimu gyegimu wano tewaliwo muntu mukadde asakamawo so nja kutambuliramu eyo layini nti katusabe engeri n'emisa gya Mukama Katonda gyaliwo omuyaga gukakkane sitera kwagala ku papa kwogera ku kintu nga kyakabaawo okitegedde ekintu nga kyakabaawo oyinza okyogerako accident yakabaawo nogamba bafudde 6 wayitawo enakusa nebaga yabadde omu ono ngaalimu so sitera kwagala ku papa kwogera ku kintu nga kyakabaawo so nsaba nze ansa yange kasooke neetegereze kigenda mu maaso nindeko tubeyanziza amusoma ina akanjokya